Bannange simanyi lwaki abantu ku kufiirwa bakola ebintu bwe biti. Simanyi omuze guno gwavaawa, naye bwe kityo bwe kiri. Sibitegeera nange naye simanyi lwaki, naye nga buto tukyuse tuli eno bannange. Omuyimbi wa gospel gwe bayita Uncle Ivan akuyimbira ennyimba za country music yafiiriddwa mukyala we omukulu abeera jjajjaawe. Manyi jjajjaawe abeera mukyalawo. Kati munnange tuli eno Kiweebwa, eno Semuto site, twazze eno kumuziikirako era abantu ab'enjawulo bali wano. Kitalo nnyo bannange, kitalo ddala. Rhino yeekulembeddemu amaziika gano, naye nga amawulire si malungi. Uncle Ivan we yampadde amawulire ago. So nga nange wa Blessed BGP TV n'enzija ate tulabe nga tubeera nga omukolo guno tukolera jjajja embaga esembayo, era maama w'abangi abamu bawalabe bali wano. Yes, jjajja waffe bw'atyo bwe yatugenzeeko. Mu mwenna wedde abambuuza bannange kitalo kyaki. Munnange Uncle Ivan waffe yafiiridde jjajja ono, yamufiiridde mu ngalo, abadde amujjanjaba. Adde abeera nnyo naye. So with this side of Kiweebwa, just to be, the Bible says to be with our people in good and bad. And here we are at the burial funeral service for our grandma, the grandma to Uncle Ivan, the gospel minister. So with this side of Kiweebwa, I know many of you, I see here people that I didn't expect to be here, but when such news comes, you don't know who is related and who is not. But by the grace of God, this family at Jaja died at the age of 89 years. In October 9th, she was going to make 90 years. But above all, she accepted Christ at her 89th year. She accepted Christ. We just thank God. Shalom. Update on our YouTube channel, Blessed Charles BGP Events. Omukolo guno ogw'ekitiibwa ogwa maama waffe, embaga ye esembayo mu bulamu bw'ensi eno, ensonga lwaki tuguyita omukolo gw'ekitiibwa, kubanga embaga enkulu esembayo eya maama waffe, ate nga tumuwerekera mu kudda eri Katonda eyamutuwa. This is Uncle Ivan, the one I'm telling you. That is Uncle Ivan. Yes, he's going to greet his fellow church members of Love Resurrection Church. So he is going to see them. Yes. Abakulembeze b'ekitundu kino n'ebitundu ebyetoolodde wano, n'abantu mu biti byammwe byonna, abafamire, ab'eŋŋanda, ab'emikono, ab'emikwano, tubaaniriza. Tuli mu kweteekerateekera okubeera nga tusiibula maama waffe mu kitiibwa, era nga emikolo emitongole eginaatera okutandika, weewaawo nga tukyalindalindamu katono nnyo abamu ku bakulu abagenda okubeera nga batwala obuvunaanyizibwa buno babe nga bongera okutuuka. Naye mwenna abasibe ne bannyawo yonna emuvudde
twebaza nnyo Katonda okujja okutuwerekererako maama waffe era nga buli omu bw'omuyita. Tugenda kubeera enteekateeka zo nnyingi tujja funa nga puroguramu bw'eneetambula, naye nga ekimu ku byo bye tugenda okukola, tugenda kufuna saavisi egenda okubeera ng'ekulemberwa abasumba baffe okuva mu Kabowadi mu Church era nga be bamu ku bafamire ab'ennyumba eno oba abamaama waffe. Ate era tujja kubeera n'ekyemisana, tujja kubeera n'okwogera okw'enjawulo, ate era tujja kuba n'okusaako ebimuli, era tujja kuba n'okuba nga tuwerekera maama waffe nga tumutwala gy'agenda okubeera ng'agalamizibwa oba omubiri gwa maama waffe. So woolikalira oli mu kifo kituufu